Bulinga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu Uganda yegatta ku nsi yonna okuza olunaku lw'abakyala era ng'omulamwa gw'omwaka guno gutambulidde wansi w'omulamwa ogugamba Accelerate Action for Gender Equality ekivvuunulwa nti okwongera amaanyi mu mwenkanonkano mu kikula ky'abantu. Abakyala bangi olunaku luno tebalutegeera era ng'abamu bagamba yadde lwateekebwawo naye terubagasa lw'aba abakolamu. Nina gikoona paka simanyi oboni. Tusazeewo okugendako mu kirombe ky'amayinja ku kyalo Katikolo kisangibwa Mukono Central Division mu munisipali y'e Mukono okulaba buti abakyala gye bakolamu omulimu guno nga nazzi kuno gwali gw'abaami. Aneti Nakibuuka mutuuze w'e Nabuti muzadde ng'omulimu guno agamba nti agumazeemu emyaka 15 mwasomeserezza abaana be oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne bba ne baawukana. Wano Katikkolo nga nzija kukuba mayinja sobole okufuna ekyokulya ky'abaana bange ne fiizi nga mwenzijja ne ntwala abaana bange ku ssomero nina gwe nateeka ku koosi nga maze siniya 4 ne malako omulala ne muteeka mu siniya 4 naye n'amalako koosi kati nino wa siniya 4 omulala eyakamala naye n'ekikumi ekimutwala sikirina kati nino wa P7 yakatuula P7. Bo abakyala abalala betusanze nga nabo bali mu kukuba mayinja ng'abalala bageetikka okugajja mu binnya batunnyonnyodde engeri omulimu guno gye kutambulamu. Omulimu guno gutulabiridde guweerera abaana baffe gulabirira amaka gaffe. Mulimu mukyafu omulimu guno mukyafu nga wotulaba kuba gwe nga wojja n'olaba ng'olaba tuyita mu kubonaabona okungi naye ate ffe tugwenyumirizaamu okusinga oluusi oba abatuula ne mukola mu ofiisi muyinza obutatutuukako. Teekayo kasene tojjamu kasende nti oba osobola okugula kapoloti oba naye sente za kulya kale kubeera mu mbeera gy'oba oyitamu bw'otyo. Batujjako empooza olwoteka akamotoka bakujjako nga bannannyini kifeera. Kansala Marima Kasirye Gabula akiikirira ekitundu ku lukiiko lwa Mukono Central Division nga naye yava mu kirombe kino okugenda okufuna obukulembeze naye aliko byannyonnyodde ku mulimu guno. Abakyala tukubwa engalo, abakyala twesimira amayinja tukka ne mu binnya ne tukola ki ne tusima amayinja ne tugasitula. Olowooza okuwa omuntu akusimire ate akufulumize mu kinnya akuteerewo okubira. Bo abamu ku baami abakolera mu kirombe kino nabo baliko bye bannyonnyodde ku mulimu guno n'engeri gye basangamu okusoomooza era baliko amagezi ge bawadde abakyala abataagala kukola. Batutte obuvunaanyizibwa nti bajja ne batuyambako ku bimu naye ffe abasajja nga ffe si byonna nti tusobola obituukiriza ate naye ffenna tetuli perfect. Banaye abakyala naffe mutusaasire. Gwakubeera waka n'otuulaawo n'oteefaako kwekolerera so nga ate eriyo nga ddala kituufu yandiyagadde okugukola naye nga yeebuuza ntandise ntya. Bano batubuulidde emiwendo gy'amayinja nga bwe giyimiridde mu kirombe kino mu kiseera kino. Ffe abatuula ku siteegi bwe tukozesa mitwalo ng'ebiri n'okweyongera waggulu. Ofuba nnyo okulaba ng'otetenkanya okukafuna naye ng'enfuna ki ntono okulaba ng'okakozesa. Giraavuzi tetulina, buutusi tetulina. Bya Eric Iga, Salt TV, Omunnyo.